Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri akuutidde abalangira n'abambejja okukolaganira wamu ne bannaava Ssewava Kiweeweesi kw'ossa ne Bakibeebo n'abasaba baleme kujjukirwa nga mu biseera eby'emikolo byokka nga kino kyakuyamba okukuuma eby'obugagga by'olulangira n'okulaakulanya Obwakabaka. Okukulaakulanya olulyo lwaffe Obuganda n'Obwakabaka. Obubaka buno abutisse Ssaabalangira eyawummula Engineer Moses Kayima ku mukolo gw'abambejja abalangira bannaava ne Bassewava Kiweeweesi kw'ossa n'abalala oguyindidde mu masiro ga Ssekabaka Kamaanya Kasengejje nga gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti okusomesa olulyo olulangira ku ntambuza y'emirimu mu masiro. Mu bubaka bwa Ssaabasajja akuutidde abalangira n'abambejja okukolera wamu n'okuuma obwegassi nga lwe banasobola okubaako ne kye bakola kubanga n'obuyambi obuva mu gavumenti buweebwa abo abeegasse. Ennaku zino enkulaakulana yeetooloolera nnyo bwegassi mu bibiina, obuyambi obuva mu gavumenti n'ebibiina ebirala butera kugenda mu abo abeegasse. Wano abalangira abambejja ne Bassewava abakulembeddwamu Ssewava Robert Benyamidde olw'ekibbataka ly'abalangira ekikyase ennyo ensangi zino kye bagamba nti kivudde ku abo abaagadde ennyo ebyenfuna nga bakolagana ne bakayungirizi b'ettaka wamu n'abo abalikuuma ekisaana okulwanyisibwa. Eno yali Mayiro naye yagenda etolebwako olunaku lwaleero tulina ekeya 3 n'ekitundu. Naye bannakigwanyizi baatubuutikira nga beeyambisa ebitongole eby'amaanyi okuba nga beekobaana n'abamu abakulembeze b'ebyalo okuba nga basaanyawo obutaka bwaffe olw'ebyenfuna. Si bulagajja bubu bwaffe kubanga tetulina muntu tetulina ki, naye bannaffe beeyambisa ebitiibwa byabwe balina okulaba nga basaanyaawo ebyaffe. Ssaabalangira Musanje Ngobe Kikulu yennyamidde olw'abantu abakyagendera ku bibungeesebwa ku mikutu emikwanira wala nga Kabaka bw'atafiibwako n'ategeeza nti abaagala okumanya ebikwata ku Kabaka bayite mu mikutu emituufu. Naye nga tukimanyi bulungi nti obulamu bwa Ssaabasajja ye kennyini asinga okubwagala. Naye toyinza kugamba nti Ssaabasajja tafiiriddwako, ajjanjabibwa era alabirwa bulungi ate yennyini nga nannyini bulamu naye yasinga ffe kwagala obulamu bwe. Ono ayogedde ne ku abo abatandise okulumba amasiro ne babbamu ebintu okukosa n'ago agamenyeddwa n'asaba ekikwatako okunyweza obukuumi ku buli masiro gonna gye gali. Waliwo abantu abaleese omuze tumanyi babatuma butumi oba nakigendererwa ki kubanga bagenze ne batabaala amasiro gaffe, basookera Bulondo ne bamenya ne batwalamu bye baatwala ne bagenda ba Ssekabaka Mutebi olw'ereberye nabo ne bamenye ate kati mbadde wano ne bagamba ne Ssekabaka tebandeke ne bamenye. Gamba akola ekintu ekyalabika nti ali mu ffe naye tugezaako okulaba nti tuteekawo obukuumi obw'enjawulo. N'avakaana nga ye mutegesi omukulu agamba nti olunaku luno Kabaka yaluteekawo okulaba nga olulyo olulangira lweyongera amaanyi mu kunyweza obumu nga yeebaziza bonna abababeereddewo mu kuzimba olubiri luno olwa Ssekabaka Kamaanya. Ssaabasajja yasiima n'atongoza olunaku luno buli tuba tulina ttabamiruka wa bannaava ne Bassaava Bakiweeweesi ne Bakibeebo. Amakulu gaakyo nti kwe kumanyagana. Naye okumanyagana kuno bwe tukubeeramu tulina ebintu bingi bye tukola mu mbiri n'amasiro. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.